Essaala eyokusabira Abasaserdooti lino lya paati n'ery'amaanyi n'ery'amantuukirivu ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, tunuuliza ekisa amaaso ga Kristo wo Omusaserdooti omukulu ow'emirembe gyonna. Olw'okwagala kw'omwagalamu Abasaserdooti bo bakwatirwa ekisa. Jjukira nti nabo bantu banafu n'ebyabbunga, banyazeemu omuliro gw'okwagala kwo gubumbujje awatali kisalawo. Bakuumirawo ku lusegere omulabe abuleko w'abayita okubawangula n'okubatuusa ku butakyatanga kuyitibwa kwabwe okw'ekitiibwa. Ayi Yesu, nsabira Abasaserdooti bo abeesigwa era abalumirwa ennyo emyoyo, Abasaserdooti bo abajjulidde n'abatakyali beesigwa, Abasaserdooti bo abali okumpi n'abakolera mu nsi ezeewala, Abasaserdooti bo abatawaanyizibwa ebitono, Abasaserdooti bo abawulira nti baabuliddwa, buli omu asigadde ku lulwe, Abasaserdooti bo abato, Abasaserdooti bo abakadde, Abasaserdooti bo abalwadde, Abasaserdooti bo abali mu kaseera ak'okufa. Nsabira emyega Abasaserdooti bo egiri mu Purigaatooli mu ngeri y'enjawulo kukwata Abasaserdooti ab'omuwendo ennyo kunze, Omusaserdooti eyambatira eyansonyiwa ebibi byange, Abasaserdooti abanjigiriza, abannumya, abambuulirira, leero Abasaserdooti bonna benninako ebbanja ery'okubeebaza. Ayi Yesu, abo bonna bakumirawo kumpi n'omutima gwo, bawe emikisa mingi mu bulamu buno ne mu mirembe egitaggwaawo. Amiina. Linnya lya paati n'ery'amaanyi n'ery'amantuukirivu. Amiina.